mujja kubeera bwakabaka bwange obw'abasaserodooti, ggwanga lyange ettukuvu. Bye tusoma mu kitabo ky'Amalamaga. Mu nnaku ezo abaana ba Isirayiri bwe baatuuka mu ddungu ly'e Sinaayi, eyo mu ddungu ne bakubayo olusiisira lwabwe. Ng'otunuulira olusozi Isirayiri gye baakuba olusiisira, Musa n'alyoka ayambuka eri Katonda. Omukama n'ayita ng'ayima ku lusozi n'agamba nti, kino kirangirire abaana ba Isirayiri, mmwe mwennyini mulabye kye nakola Abamisiri, nga bwe nabasitulira ku biwaawaatiro by'empungu ne mbaleeta gye ndi. Okusinziira ku kino mumanyi nga kaakano bwe munaagondera eddoboozi lyange ne munyweza endagaano yange, mmwe mu mawanga gonna munaabanga bange ddala, kubanga ensi yonna yange. Ndibabala ng'obwakabaka bw'abasaserodooti, eggwanga ettukuvu. Ebyo bye bigambo by'ojja okugamba abaana ab'Isirayiri. Ebyo Omukama y'abyogera. Ffe eggwanga lye, ndiga z'omu ddundiro lye. Ffe eggwanga lye, ndiga z'omu ddundiro lye. Oba twatabagana ne Katonda olw'okufa kw'omwana we, titulema kulokoka mu bulamu bwe. Essomo eryokubiri lye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Roma. Abooluganda, Kristo obudde bwe bwatuuka yafiira ki olw'okubeera ababi n'obwaffe nga bwe twali nga titweyinza?
n'omutuukirivu tatera kufiirirwa, so nno kiryose omulungi wandibaddewo aguma okumufiirira. Leero Katonda yagenderera kutwoleka nga bw'atwagala ennyo, anti twali tukyali boonoonyi, obudde bwe bwatuuka Kristo n'atufiirira. Leero nno tumaze okutukuzibwa tuti mu musaayi gwe gwennyini, mu ye mwe tuliwonera obusungu. Oba twali tukyali balabe ne tutabagana ne Katonda olw'okufa kw'omwana we, alabisa kati nga tumaze okutabagana. Titulema kulokoka mu bulamu bwe yennyini. Si kye kyokka, n'okwetenda twetenda mu Katonda kuba Mukama waffe Yesu Kristo, anti mu ye mwe tutuukidde ku kutabagana kuno. Ebyo Mukama yabyogera. Twaniriza Evanjiri. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo. Mu budde buli Yesu bwe yalaba abantu enkumu ne bamukwasa ekisa, kuba baali bakabiriddwa nga bagalamidde ng'endiga ezitaliiko musumba. N'alyoka agamba abayigirizwa be nti, wamma ggwe ebikungulwa bingi naye abakunguzi be batono. Musabe nno nannyini ebikungulwa asindike abakozi mu bikungulwa bye. Olwatuuka n'ayita abayigirizwa be 12 n'abawa obuyinza ku myoyo y'emigwagwa bagigobe era bawonyenga buli buyongobevu na buli bulwadde. Amannya g'abatume 12 gaagano: omubereberye Simooni ayitibwa Peetero, ne Andrew muganda we, Yakobo mutabani wa Zebedaayo ne Yowanna muganda we, Filipo ne Bartumaawo, Toma ne Matayo Mupabulikaano, Yakobo mutabani wa Alifeeyo ne Tadeewo, Simooni ow'e Kaana ne Yuda ow'e Kaliyoota eyamulyamu olukwe. Beebo 12 Yesu be yatuma n'abalagira ng'agamba nti, temukwatanga makubo gatwala mu baamawanga, temuyingiranga mu byalo by'Abasamaliya, wabula mugendere ddala eri endiga ezaabula ez'omu nju ya Isirayiri. Bwe mugenda mubabuulire nti obwakabaka obw'omu ggulu busembedde. Abalwadde mubawonyanga, abafu mubazuukizanga, abagenge mubalongoosanga, amasitaani mugagobanga. Kye mwaweebwa obuweebwa nammwe mukiwenga buwi. Ebigambo by'Evvanjiri eno bikomye wano.